Declaration of nominated candidate. I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Local Government Act, Cap 138, declare Senyonjo Henry duly nominated as a candidate to contest for election as municipality chairperson from Mukono Municipality Electoral Area in Mukono District. Congratulations. Thank you. Ono Henry Senyonjo aze okusaba bannamukono obuvunanyizibwa mu kifo ky'obubaka kya chairperson Mukono Municipality oba abantu abamu gwe bayita mayor mu electoral law tusiŋŋaanye ng'ekifo bakiyita Mukono Municipality chairperson naye community abantu bamanyi ekya mayor kyonna ekinaaba kiriwo kiki kye tuzze nakyo. Henry Senyonjo oluvannyuma lw'okuba nti abaddewo akoledde mu bitongole ebiwerako emyaka 20 alina varsity experience. Politics is so dynamic and versatile. You need to be a dynamic and versatile person. We nabadde envuganya okuvira ddala mu 2023 nalaga nti njagala ku bukulembeze bwa parliament era kye tubadde tutambuza era nga twesigamye ku bunafu bwa incumbent nga ennaku zino ebyobufuzi babitaddemu nnyo ensimbi. Senyonjo tazirina era tagenda kwewola, tagenda kutunda bibye. Kakati twade tukyali awo ne wajjawo omuntu alina ezitagaanika. Omuntu oyo yali yeesimbyewo ku kya gavana wa district. Bwawulikika nti bamunyigiriza ku kisenge n'agamba nti yamuleetera akanyamberege n'okuba nti amukyayisa ekibiina kye yali mukyalo ono n'agamba nti ekijja kijje kanzije mwesimbeko muteekemu kyonna ekisoboka. Kati bw'omala okuwulira amaloboozi ago Senyonjo oba tokyavuganya. Nze mbadde nesigamye ku kyakugamba nti omukyala tatukoledde ono yagenda kyogerako kyokka kibalekeze neki n'ensimbi nze ze sirina. Mpuza bulungi. Kakati bw'oba obalangera otegera obwongo nga bukuweereza bulungi oseeseetukamu obuweereza busigala bwe bumu kubanga kye mbadde ngenda okukola mu parliament kwe kukiikirira ekitundu kyaffe nawano era ngenda kukiikirira ddoboozi ly'abantu bange mu council ate this time when I am the head eryo nno okukiika obukiisi naye nga tonna gy'obiroopa but I will be the head. I will be the head at the helm of that council. Kati kiba kitegeeza nti endowooza yange yonna all my aspirations for this community erina okubanga ejja kuyitamu nga watali kwebuuza ku muntu yenna kulaakulana. Situgenda kugoba government programs nga we gubaddewo ate tugenda kubeera n'empuliziganya nnungi kola kasasiro obuyonjo na biki mu Mukono municipality mugenda kukwasa na mikono ebiri okusiima kubanga ekino kye kituleese tumanyi kiki ekyo kikolera gye bagobera kasasiro nga bamugoba ekiteezi na luddawa ffe tumwaniriza. Kasasiro is treasured elsewhere mu nsi ezikulaakulanye. Kasasiro yabiyimirizaawo n'ensi zaabwe ffe twabulwa bubuzo kyakukola kyakumukozesa y'ensonga lwaki tumwogobaganya tumwevuma. Naye omuntu waba atudde wansi n'akola policy egenda okukola kasasiro okumufuula ekyomugaso olwawo okumukyawa ate tugenda kasasiro gye tumukuŋŋaanyiza gye tumusolooza agenda kuba wattunzi nga bw'obeera n'akaveera kakakasasiro olina ssente kanso weebejja okumukujjako alina kukusasula kubanga akujjako kya bugagga. Senga tuba n'entegeka ennungi kasasiro ono okumufuula ekyamakulu asobola okwakisa ekibuga kyaffe asobola okutuwa amasannyalaze mu mayumba gaffe asobola okuteeka amasannyalaze mu mafactories gaffe. Kino kyenjogerako kisobola okubeera nga kiri practical kuba nali ngenzeeko Sweden n'enkiraba. Kasasiro oyo gwe munyooma nze yanninyisa ennyonyi nnamba nga sina na 10 kyentaddemu ogenda okulaba engeri gyafuukamu ow'omugaso e Sweden. Twalina minywanyi nga nkyakola ku Lugazi Town Council mu Eslov ne batutwala ne tulaba obukulembeze obwo bwendeese tujje tulabe kiki butya bwe tusobola okukulaakulanya Mukono municipality. Ekyokubiri
bwe tuba nga ffe tugenda okubeera policy makers omuntu asteering ekyo mu muwongo obwo alinamu ki mu byenkulaakulana kubanga enkulaakulana n'okugamba nti gavumenti ebakwasiseeko esookera eno wansi bwe muba temulina birowoozo bijiriikiriza kugamba nti wano gavumenti twali twagala kukola bwe tuti locally generated resources tezitumala mutuyambireko wano bano abakwasisaako batanga n'ekirowoozo temukizadde. We need to engage the community around the stakeholders okulaba butebe tugenda okutumbula mukono. Omubaka waffe wa parliament omunenyaki nti tatuusa ddoboozi lyammwe nga n'ebirowoozo byandibadde atundayo temubirina. Ffe tulina okuba nga tubigeneratinga ne tumugamba twekozeemu omulimu kati anaakulaakulanya mukono wali. Ebifo byaffe ebisinga obungi byetaaga land refill. Twetaaga kumala kujjuzaamu ttaka wali mu industry ya kifo kirungi n'ekifu tosobola na kukikula tosobola kukiteekamu ssente za gavumenti nga bwe kifaanana. Tulina okwogera ne balandlord b'ekifo ekyo ettaka eryo tuligule bwe tunaaba nga tuli bagenda mu maaso kubanga oli ne bw'aba aleese ssente ze oziteekawa mukono nga bwefaanana. Ekifo buuza mukulu kaakati olaba gavumenti ssente zeeyonoona nkiyita kwonoona nti ogenda n'owulira nti gavumenti ewaddeyo ssente okuwa abavubuka ba ghetto naye ng'omusiŋŋaanyi wali mu kamwanyi wanuusiza ebintu bye tolongoosezaawo asula mu myala sooka olongoose emyala nga tonnamuwa ssente sooka olongoose emyala gyayita ennyumba ogifuula ekyamakulu bw'onoomala ogifuula teekawo kasitoolo omugambe nti mu kifo ky'okumuwa hard cash kubanga abaana bano bali so separate beetaaga gundi beetaagamu okuzza obujja mu bwongo kati gwe bw'okwata n'okukwata biliyoni 3 obawedde nti abaana b'omu ghetto tobayambye obongedde baziika longoosa we bakolera olabe omwala guli oguli mu KCCA oyo hamu Hamisi Kigundu nze muwagira bwabadde bunafu bwa kanso iyo kanso ebadde nteekateeka okukulaakulanya omwala ogwo bwe balabye oli bwe yagusiŋŋanye nga guli awo lying idle iyo naagufunamu ekyakola ki kakali nabano mufo ky'okubavugirira ssente bateekerewo emirimu longoose ekifo ekyo ky'obalanga nkugambye nti indasitule eyo ngo n'okulaakulanya mukono yeetaaga okuteekamu amaanyi mangi obakulaakulanye w'obasanze obateekerewo emirimu so si kubawa buwi ssente kyekyo kyombuza ku bavubuka am coming in for social economic transparation. Tugenda okwogera mu locally generated resources biki ebigenda okuddayo mu bavubuka biki ebigenda okuddayo mu bakyala biki ebigenda okuddayo mu basuubuzi mu b'obutale mu baboda boda as a way to create more other jobs. Tusiŋŋanya abaana bano balina bye bakola naye naffe twagala okubakwasisaako